Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abatulaba abatuwuliriza nga bulijjo tukomyewo nate ku programu yaffe eya health sport ebyobulamu nonga baani abagireeta nzaaliwo era nga bulijjo nze Dr. Hanifah Namala Sengendo CEO oba eyatandika ekitongole kye bayita Stepping Stone Platform. Fenno mu kubuulirira abaana abawala n'ab'obulenzi nammwe abazadde abali eyo tubagambako omulembe gukyuse ne tulaba ngeri ki gye tuyinza okukuza ku baana. Naye bannange programu eno abagiteekamu obudde na buli kimu Twahirah Islamic Center. Bano n'aba Twahirah bannange balina ebintu bingi. Tulina Twahirah Islamic Online School. Eyo gye tusomera by the way nti nsiba mbagamba neewaana ndi student genda osome toddaawo nti nze tebansomesa kino Qur'an sinnagisomako olunaku lulamba genda eri ate ng'osomera wooli ku ssimu yo ku laptop yo w'osomera bana ebintu bino tubiteekemu amaanyi kubanga Qur'an eyo yejja okuwolereza byonna by'okola kati fe abasawo tuli wano mu health sport omusawo tukimanyi nti fe abasawo tulina ejjana eryawo etulinze senga bye tukola tuba tubiteekamu nti ebimu bye tukola nkolera Katonda kunsiima sikola bukozi kufuna ssente. N'olwekyo Twahirah Islamic Center etuyigiriza erina online school etuyigiriza okusoma nti bwe mba ngenda okuba omulwadde empiso nsooka kusoma bisimillah n'enkifunamu n'omulwadde n'akifunamu. Tulina ne charity bannanga okuwaayo lwaki tukiteeka mu programu ey'ebyobulamu nti twagamba era tusiiba tubasomesa mmwe abatulaba bulijjo mumanyi wano mwe musinga okumanya nti bwe tugamba nti omuntu mulamu tekitegeeza nti talina wamuluma kyokka kitegeeza nti obwongo omubiri ebirowoozo n'enneeyisa byonna biri bulungi tebirina kibitaataaganya. Mukimanyi nti nno bw'owaayo charity saddaaka oba zaka kyonna ky'oba owaddeyo okimanyi nti nno ofuna empeera ne mu bwongo obwo buli owulira nti nno you have given back to community nti olina gw'owadde omwetaavu. N'olwekyo Twahirah Islamic Charity Organization weeri we tutwala ebintu byolaba oba olina kiro ya sukaali kati tuli ku back to school oba olina bitabo oba olina geometry set biweeyo bw'onaabiwaayo ekisooka kikuweesa empeera ku nsi ne ku ahira. Ekyokubiri oba mulamu lwaki kuba buli lw'owaayo n'ogamba ekitabo kino aye Allah nkiwaddeyo naye kiyambe omuntu akyetaaga omutima gwo muli guwulira nga gutebenkedde. Ffe bannanga abasawo tubeerako nnyo okumpi n'abantu abali okumpi okufa oba abali mu mbeera ey'enzibu naye omuntu agamba bannange njagala kuwaayo ku saddaaka bannange nze personally I will give my personal testimony. Tuli wano ku program health sport leero kakike tuleese twagala tulabe obutonde bw'ensi n'ebyobulamu bikwatagana bwe biba bikwatagana bitya obuvunaanyizibwa bwo kiki nga ggwe ali awo nga tonnagamba nti gavumenti etuyambe ggwe ali awo olina buvunaanyizibwa ki? Ekisooka ebyobutonde birimu tetujja gamba bibira byokka kati tuli wano mu Kampala sinnalaba ku kibira leero ekintu kyonna ekikwatagana mu kkubo wonna w'oyita mu makubo wabaddewo ettaka ebimera byolabye byoyisenga ebimuli mumanye ebimuli emu biba na biwunya bulungi omuti gwonna gw'oyiseeko akaveera k'onywereddemu amazzi oba sooda eccupa y'amazzi eyo gy'okutte n'onywa amazzi ebyo byonna bya butonde bwa akasana kano akatwokya kati nammwe mukawulira bannange eyo kasana kaaka nnyo ate enkuba emala n'etonnya nnyingi nnyo. Kiki ekikwatagana ku by'obutonde n'obulamu? Kubanga nzayogera nze Dr. Hanifah Namala Sengendo twogera ku byabulamu naye ng'ate tuyitidde eri mu byabutonde kubanga obulamu bulina ebintu bingi nnyo ebibukosa. Mukimanyi bulungi nti katugeze bwe tugenda e Makka abantu abamu bagweri
ne babateekako n'amacupa. Lwaki? Tanywedde bunywi mazzi. Amazzi bagajjawa? Amazzi kye kimu ku ky'obutonde Allah kye yakola ki? Allah kye yatuwa. N'olwekyo tuli wano mu puroguramu yaffe eno ey'ebyobulamu nga tugamba nti ebyobutonde n'ebyobulamu byo bikwatagana. Ansa abali eyo tusaba mugituwe. Naye nze nga omusomesa owa Twahirah Islamic Center mbagamba nnyo endwadde nnyingi nnyo oba ebyobulamu bingi nnyo ebitukwatako nga biva ku ngeri gye tuyisaamu ebyobulamu. Omukka manya ebyobutonde, omukka gwe tussa ne bw'oba weggalidde mu nnyumba, omukka ogwo oguli mu nnyumba engeri gye weggaliddemu bwe gubaako n'engeri gye gukyusiddwamu gusobola okutuleetera endwadde ez'enjawulo. N'olwekyo nzira waggulu nga ŋŋamba nti ebyobutonde n'ebyobulamu bikwatagana nnyo. Y'ensonga lwaki ffe wano ku Twahirah twagadde tugambe nti ggwe ng'ali awo ssekinnoomu obuvunaanyizibwa bwo buli ki okubeera nti olaba nti toyonoona bya butonde kubanga ggwe kennyini kijja kukukwatirayo. Ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba tukirabye emirundi mingi. Kati nze mukimanyi ndi musawo w'abaana, naye bw'oba abaana bonna abayingira mu woodi oba abajja mu maaso gaffe nga balina omusujja, kaaba omuntu omukulu kye tusooka okulowoozaako bulwadde bwa malaria. Banne mukimanyi nti Uganda obulwadde obwa malaria buli ku ndwadde ezisooka 3 ezisinga okutawaanya abantu. Zitawaanya abaana ne zitawaanya abantu abakulu n'abalala bonna. Naye ng'ate obulwadde buno obwa malaria oba obuva ku kulumwa kw'ensiri ezirina akawuka akaleeta malaria, tutera okugamba akawuka akaleeta siriimu, kati twogera ku kawuka akaleeta malaria. Abantu ab'enjawulo bafuna okubeera nti balwala malaria oba basobola mangu okulwala malaria n'okusinga abantu abalala nga baliwa. Nja kuwa example ey'abakyala ab'embuto. Bangu nnyo okubeera nti bafuna obulwadde buno obwa malaria. Bwe mbagambye nti butta, akasiri bwe kakuluma nga kalina akawuka akalwaza malaria kakuyingiramu n'ofuna obulwadde bwa malaria. Omukyala ow'olubuto, abaana bonna, kati abaana baffe bazzeeyo mu masomero, abazadde abamu baatusabye obutimba bw'ensiri ne tuyomba. Tyaba obutimba bw'ensiri bwaki? Lwaki amasomero tegakola gati? Baakusabye akatimba k'ensiri kutaasa mwana wo. Naye ng'ate mu baana bano, abaana naddala bali wansi w'emyaka 5 abo ate be basinga okulumwa obulwadde buno obw'ensiri oba obwa malaria. Kakati n'ogattako abalwadde abalina akawuka ka mukenenya. Kati bw'oba olina akawuka ka mukenenya ate n'ofuna n'akawuka akalwaza malaria, malaria asobola okutabuka. Tugenda kulaba ebika ebitabufu ebya malaria ebibanga ate bya mutawaana nnyo ng'era omuntu osobola n'okufa. Tuyina abalina obulemu ku mitwe oba abalina endwadde endala ez'olukonvuba nga bw'ogamba senga oba olina TB, akawuka aka TB, senga oba oli mulwadde wa mutima, senga oba oli mulwadde wa zino ndwadde endala nga sukaali. Lwaki? Kubanga akawuka kajja kuluma ofune omusujja. Okimanyi nti omuntu bw'afuna omusujja sukaali alinnya. Kati gwe bw'oba oli eyo ng'oli mulwadde wa sukaali olina okuba nga weeziyiza malaria. Naye ate malaria tunaamweziyiza tutya? Kyetuva twatandikidde eri ku butonde, endwadde ezimu ze tufuna senga ffe ng'abantu tuba tetufuddeeyo kukuuma bya butonde. Tutandise ne malaria, obulwadde tubumanyi buva ku nsiri kukuluma, ensiri erina akawuka. Naye gwe okimanyi ti abantu bangi ku ffe tuleetera ensiri okujja mu maaso gaffe oba okubeera we tusula tutya. Ennaku zino twayize omuze, oli bw'amala okunywa akaveera akasuula mu mulyango. Kati bw'akasuula mu mulyango enkuba n'etonnya ne kabeera awo ne kazaala ensiri. Kubanga ensiri yeezira wali mazzi, yo ng'egenda ebeeraako. Ensiri bw'enaava awo ng'egenda eruma omuntu alina akawuka kano aka malaria ng'ejja wuwo. Tunywa ebicupa by'amazzi
ne tubisuula awo mu mwalo ogukulinaanye kasita teguli wange oyisa ffenna abamu abavuga n'amamotoka oli akiyisana mu ddirisa shwi n'akisula n'atamanya nti ensiri emu esobola okutambula n'eva e Kampala n'etuuka erya Ntonde n'ekusangayo. Weewaawo ensiri esobola kusanga agiri kumpi naye eyo ensiri esobola okutambula n'ekuluma n'evaawo n'etambula n'egenda ewalala n'omugenda oba ogenze kuziika ne mutambula nayo mu mmotoka n'etambulira okitegeera. Eyo ensiri gye wagambye nti nze akacupa nakasudde we susula akacupa kalegamwamu amazzi ensiri n'ekazaaliramu n'egenda n'eruma omuntu alina obuwuka obulwaza omusujja gwa malaria ne gujja ne gukukwata. Ennaku zino tubeera we tuli katube ng'oba mupangisa ng'omuntu tosobola na kusaawa wakulinaanye. Ebisubi ebyo by'olaba oba oluusi ebimu bye tuyitanga ebimuli byekwekamu ensiri. Ensiri ezo ne zibeera ng'ate ze zijja ne zituluma. Nabagambye nti omusujja gw'ensiri gutta naye tugurileetinze ku butonde bw'ensi kubanga bannaye tuyitiridde. Mutuufu ogenda n'olaba omuntu ng'alinga atali serious. Ebbaafu bw'emenyeka oba yayatika agisuula wali ate n'ayiwamu ebizzi oba ayiwa bisaaniiko n'abiyiwamu ebizzi ensiri ne zizaaliramu bwe zizaala zirumaani. Gwe yalowoozesa nti just osuula bbaafu eyo enjatifu kumbe ate ekyo kya bulabe gy'oli kubanga kikuleetedde okulwala obulwadde obw'okubeera nti towadde kitiibwa butonde bwansi kubanga ekibaafu ekyo osobola okugenda n'okisuula kasasiro osobola okyokya n'okwokya kuyina ebyakyo osobola n'oba nga tokitadde awo w'oli. Twogedde ku kusaawa abantu tetukyasobola gamba nze kano ke kapaati kange. Nze waliwo olumu omukyala eyansesa yennyini yapangisaawo omuddo gukuze nakawere landiroodi tabeera awo naye nga tasobola na kusaawa mu mulyango gwe kagundi kamulinaanye kubanga alinda landiroodi lwalijja. Kakati n'omugamba landiroodi alijja ddi? Waalijjira nga malaria akulumya akumazeewo. So obutonde bw'ensi n'ebyobulamu kikulu nnyo. Okusaawa obusaayi ennaku zino n'eddagala weeriri erisaawa omuddo oba erigwokya naye ng'ekikulu kiri nti ffe kennyini abantu buvunaanyizibwa bwaffe nga bwentandise nti endwadde eziva ku kubeera nti tetuwadde kitiibwa butonde bwansi. Nkuwadde ebintu bitono bye tugira buveera bicupa mabaafu gatise egiraasi eyatise ogisudde wali kubanga just ezadde ensiri etambudde okuva e Kampala n'etuuka ensambya So bannange ekyo kimu. Endwadde endala malaria lwaki gwe nsookeddeko ate malaria mukulu nnyo. By the way programu eno ey'obutonde bw'ensi egenda tutwala wala nnyo mu byobulamu. Malaria okimanyi malaria omubi ennyo akuluma osobola okuggwebwamu omusaayi ne bakuteekako omusaayi. Programu yaffe emu ejja maaso egenda kwogera ku kiki ekiviirako omuntu omuteekamu omusaayi era nawe buvunaanyizibwa bwo ki okugaba omusaayi. Omusujja ogw'ensiri gusobola okukuleetera okubeera nti nno ova oggwebwamu omusaayi. Lwaki? Akawuka keeriira ku birungo bya musaayi. Kayina ebirungo bye kaagala mu musaayi gwe bwe kayingira muli akawuka aka malaria nga keegiriisa nga kalya birungo byo omala ng'obeera tokyasobola kukola musaayi. Akawuka aka malaria oba akaleeta omusujja ogw'ensiri okimanyi nti kasuula eddalu. Wali olabyeko omuntu n'agamba omwana alwadde ennaku 3 kati wuuno omusujja gumuli bubi nnyo gumugenze ku bwongo. Yes, omusujja ogw'ensiri gugenda ku bwongo. Omwana n'atandika n'okwesika n'aluma olulimi n'agwa eddalu n'abeera nga byayogera tabitegeera. Cerebral malaria kitegeeza obuwuka obuleeta omusujja ogw'ensiri bwabuuse ne bugenda wa? Ne bugenda mu bwongo. Kati gwe yasudde wali ekicupa ne kigendamu amazzi ne kibanga ensiri yeera ezaaliddemu n'ekuluma oba n'eruma mulirwanaawo ne mulirwanaawo n'afuna omusujja gw'oba owona
ng'ogwoli gutandika ensiri ziva eri zidde eno nga mutandika bannange ffe wano tetuggwebwako misujja. You are the problem. Mwe kizibu obutonde bw'ensi mubugayaaliridde n'olowooza tewali andaba nga nsuula akaveera, tewali andaba nga nsuula ekicupa. Ekigundi kino kankireke wano, sijja kugogola mwalwa gunninaanye. Nze neewuunya omuntu akwata amazzi n'agayiwa bw'ati mu mulyango ate amazzi ago nga tegatambula naye abuukawoko ebigere bisatu. Nze bansobera ekimu bibiri n'agayiwa wali n'enkyana luli ne galegama atunula ati anti alinda landiroodi ajja amugogolere. Omwalo ogwo gw'otadde awo gwo ogw'amazzi agatatambula, ago amazzi g'otadde awo ge gasinga okubeera nti ensiri egazaaliramu. Obutonde bw'ensi n'obulamu. Mulaba gye tutandikidde ku malaria ne tugamba nti malaria ono asobola okukuluma n'akuleetera okuggwebwamu omusaayi, n'akuleetera okugwa eddalu nga bwe tulaba abaana bwe mugamba omwana omusujja gwamugenze ku bwongo. Malaria mubi nnyo, asobola okugenda mu nsigo, omuntu n'ofuna obulwadde obw'ensigo naye nga buvudde ku musujja gwaki gwansi. Nolwekyo obutonde bw'ensi n'endwadde n'ebyobulamu tubigatte. Tuleke gamba abannema tebannajja abannema nga tebannatuuka, gwe kennyini ojja kuba weetuusizza ku kizibu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Puroguramu etunyumira anti tuli mu bya butonde naye nga tumanye tuli ku health sport. Tuleesa ebyobutonde naye ate nga tulina okugattamu ebyobulamu. Twahirah Islamic Online School, mwebale nnyo, mwebalire ddala.